Okusinziira ku ssemateeka w'eggwanga okuva kawaayiro ak'omwenda mpaka ku k'19 omuntu yenna asobola okubeera munnayuganda okusookera ddala nga mwana nzaalwa oba citizen by birth obutuuze bw'ofuna singa osangibwa mu Uganda wansi w'emyaka 5 nga tumanyiddwako babo oba resumed citizen obuwandiise obumanyiddwa nga registration n'obutuuze obw'emirundi 2 buyite dual citizenship. Singa omuntu yenna aba munnayuganda okusinziira ku mbeera ezo waggulu obutuuze bwe tebusobola kumuggyibwako newankubadde aliko omusango gwa nnoggomola gw'aba yakoze. Wabula okusinziira ku mateeka nga tonnaba kusaba butuuze mu nsi ndala ensi yo olina okusooka okugitegeezaako. Olina okunotifyinga ensi yo okutegeeza ensi yo mu buwandiike nti ndi mu kusaba butuuze bwa nsi eno era obutuuze bwange obwa Uganda ngenda bukola ki busigaza era n'okola ne declaration kibayita statutory declaration. Statutory declaration kyekirayiro ky'okola ng'okakasa by'okola ki by'oyogera. Kyokka kisaanye kimanyibwe nti waliwo amawanga oba ensi ezimu ezitagaba butuuze nga tonnasazaamu butuuze bwa nsi gy'osibuka. Kuno kuliko amawanga nga North Korea, Kuwait, Liberia, Libya n'amalala. Kino kitegeeza nti okudda mu Uganda oba olina kuddamu kusaba. For example oli munnayuganda ogenze mu nsi osabye obutuuze. Okay? Ogamba nja kubeera mu America n'osaba obutuuze Katonda n'ayamba n'obukola ki n'obufuna. Naye ate mulimu ensi zo nga okuwa obutuuze omala kulinawunsinga butuuze bwo obw'ensi yo. Okay? Okulinawunsinga mu Luganda kwe kojjako obutuuze bwaki obwene ewammwe n'obuvaako. Waliwo n'endala ezirina obukwakkulizo nti bwonna awaasayo oba okufumbirwayo ensi ye wammwe oba olina okugyerabira okutuusa nga watuuseewo embeera obufumbo obwo ne buggwaawo. Katugambe oli munnayuganda oyagala kuwasa ofunye omukyala wansi ndala oyagala muwasa okifutinza ogenzeeyo. Kati okumuwasiza mu mateeka g'eri bw'olina kukola ki kulinawunsinga butuuze bwaki bwe obutuuze bukuggyibwako. Then wabaawo n'oli asobola okuggyako n'obutuuze ye kennyini n'agamba nze nsazeewo kyali muki munnayuganda. There is that procedure. Kyokka mu nsi yonna teri muntu akkirizibwa kuba na butuuze busukka mirundi 2 ekitegeeza nti weeyagalira obutuuze obwokusatu obwasooka bulina okuvaako butereevu. Singa ovaano oli munnayuganda olina obutuuze bwa wano n'ogenda mu America n'osaba obutuuze bwaki bwayo kati ate n'ogenda ne Kenya n'osaba obutuuze bwaki bwayo buno waffe automatically babukola ki okuvaako. Newankubadde bino byonna bisobola okubaawo eggwanga lyo terisobola kugoba era wookomerawo bw'oti kasita oyita mitendera emituufu obutuuze bwe bukuddizibwa. Naye etteeka lyaffe liina we lyatukuumira nti singa obeera munnansi n'osaba obufumbo mu nsi endala n'omuntu n'owassa mu nsi endala. Okay? That's what I can say. Mu nsi endala naye ng'ensi eyo egamba nti okuwasa oba okufuna obufumbo n'omuntu waffe olina okusooka ne weggyako obutuuze bw'ensi yo. Singa maleja yeevaawo obutuuze buno bukuddira obw'e Uganda. Okusinziira ku mateeka teri ggwanga lisobola kwegaana munnansi waalyo okuggyako ng'omuntu yennyini ye yeesaliddewo okusinziira ku by'ayagala. Priska Namulema agaffeeyo ku Spark TV.